Ensoni gyenjagala okuwa nti lwaki ono alowooza odawutinga wano waliwo omusajja yajja ku TV n'omugogezi w'amagye najja mbu banjokeza paasi aba Nuupu yalina ono banjokeza paasi ekibiina kya Nuupu kyanjokeza paasi nituvuga nti bano balina ke babala ogenda okugira ng'akomawo mbu bano badde balina ke baŋŋamba okumpaayo ne baŋŋamba Nuupu yagize soba owulira ono ng'agamba nti ebintu byabali byakwetegereza ebadde information kati ebyajjera okulagi tewabikkiriza naye oluvanyuma nokkiriza byo abalaba wali the sequence is asooka okumuleeta was Kyagulanyi nagamba ono atugamba amagye gamutulugunyiza the same person abagambye ate n'akyusa the same person ate n'agenda mu magye bagamba Kyagulanyi yanjokeza the same person ate n'addayo afande Kulayigye tukyerabira kibuzo okinziramu omuvubuka oli gwe wali naye owa paasi byakoma oli gwe mwali muzanya naye firimu nti Nuupu yamwokeza kozi baali bamuyita mwesige ekyo mwesigwa ekyo sebo mukama wange ojja kukituddamu kuba twatya nnyo okulaba nga gwayogerera amagye kulanka gy'oliko omuvubuka asobola okuleeta n'akuzanyisa firimu nti bamwokeza sebo ekyo zigize kakati mbulidde lw'omusana agamba mbu ettaka lyonna lya Katonda kati naffe tugambe nti ente zonna za Katonda nti asanga atwale olwekyo agambye mbwe ettaka lyonna lya Katonda naffe tugambe nti ente zonna za Katonda asanga yagirya tuyingire ku mafaamu gammwe nolwekyo ffe twetegereza puroguramu gye mulina naye tewali agenda tutiisatiisa ku ttaka ly'abajjajjaffe bw'ovaayo okwogera oyo atusosola Abanyarwanda babadde wano abasinga buno obugulupu obujja obubasiriwaza ebbanga lyonna tewali yali abagobye namwe Abanyankole tukimanyi nti Uganda ekolebwa amawanga ag'enjawulo ebizibu ebiruma Abanyankole oba Abanyarwanda oba Barundi oba Baganda ffenna twetaaga services naye kano akabondo kano akajja akanyaguludde eggwanga lyaffe buli wetukwogerako ne keekweka mu Banyarwanda batusosolera ffe Abanyarwanda simanyi ffe bagundi ogenda n'okanoonya nga tolabana gye kava bulungi n'olwekyo mwe Abanyanda twagala kubagamba Museveni si yabaleeta wano mumanye embeera yammwe mubadde wano ebbanga nga tukolagana era tewali yali asudde nti oli Munyarwanda oba oli Munyankole by the way mwe njagala na kubabuulira kubanze mbadde noonyereza ku Bwakabaka bwa Nkole naye mikwano gyammwe abamu kubasinga okubonaabona mu ggwanga lino Banyankole gwolowooza lwaki Museveni asobola okugamba nti azizaawo Bwakabaka obulala bwonna naye Abanyankole nga tebalina kabaka waabwe musobola okyogera n'olwekyo ekya tribalism ekyo ffe tukikyambulako awo twayitawo dda era baba bagezaako okubateekateekako bino mbu simanyi ffe batusosola buli oyogera obubbi batusosola buli oyogera okunyaga batusosola kati ono omusirikale afande ayogerera amagye agambye mbu crowds mbi kituufu mbi kululwo ffe crowds nungi gye tuli nakyogeddeko dise oli ndowooza Katumba wamala bamukubira mu crowd mukuba amasasi no njaki tulaga bibozi byammwe Katumba wamale bamukuba amasasi yasooka kubeera mu crowd Abiriga bwe bakuba amasasi bamukubira mu crowd n'olwekyo ffe tugamba nti bano balina akatengo batidde kubanga ebiseera byabwe byonna babimaze nga babalimbalimba kubakuumira mu kubatiisatiisa n'olwekyo bwe bakuumira mu intimidation ojja kuba controllinga batiisetiise bajjeeko ebyabwe munyagulule muteekewo obufamilies obuli special mbwe eno family tojoogerako bw'ojoogerako ogenda mu kkomera oba kuttibwa twagala kubabuulira n'ensi yaffe bw'oba oli wa bitoogi bimyufu nga bakuwerekera ne kadengezo ebyo tebitukwatako iwe Uganda ng'era bw'otuwulira nze ndaba siri musirikale no ono omusirikale yaboogerera naye nze ndi mu palamenti kinnuma nnyo okulaba omusirikale w'eggwanga ng'asulanga bw'asula kabe wa poliisi naye nze ndi musirikale wanaaka n'olwekyo twagala kubazzaamu essuubi bano babadde boogera ebiboozi byabwe Kyagulanyi yatuyisizza bubi ekikulu bafunye akatengo njagala kugamba afande gweyogerera amagye mugambe mwami Museveni ateeketeeke peaceful exit
We are Ugandan. This is our country. Uganda has never been a property of individuals. Tukimanyi enchi kubuliro mwentebo ono ye mwogezi wabwe gamba mukama wo komanda wo in chief ateketeke peaceful exit. Tugenda bakkiriza gena nansi ya Uganda. Ngabwe mukikoze buli muntu yena muntu awudde yawuddemu olaba muyingirira n'abaami basajja kabaka abataka ne mutandika bona abayise okubagulira ettaka amanyi goyogeza mangi naye budde buweddeyo nsaba ogamba abantu afanda wali anti moderator omujjeko obuyinza bwe anti leka mmalirize kati bona ogenda mu state house kati gye mwagala onakola atya naye nkusabye kadakiika kamu kuba ompadde obudde butono leka mmalirize kati twagala kubajjaamu kasana bwe okiraba twagala kubajjaamu essuubi enensi yamwe Uganda ebiseera bigenda kutuuka mwe basosola ku mirimu mu abaana baffe abafiira mu nsi ez'abawalabu mu abantu bawambyeko ettaka lyammwe olwa groups zino ze twayamba nga zizze wano zinoonya obuddamu ne tuzisenza mu katokolido mumanyi mwe ab'enakasongola Luweero Gomba Mubende Kayunga Kiboga eyo yonna bano abasajja gye basazeewo okujja okweddiza ettaka ly'abajjajja baffe naye kino twagala kibagamba kafuwe okuteeka obwakabaka bwammwe ku ttaka ly'abajjajja baffe wano musobola okutwavuwaza ne mutwala ebyobugagga ne mukumba ne mudduza abaana baffe mukomera ssebo waliwo abaana banupu abali mu makomera enkya neggulo ssebo be tukaaba bw'owulizakutandika lwekiyita embeera embi ssebo wuliriza sipiika kyagamba ku bantu bange be bagoba ku ttaka bwe baba kugoba ku ttaka tukimanyi nti gurupu z'abasaatuusi ziri eyo ewammwe zeetaayo era zibatiisatiisa bwaba kugoba ku ttaka eno essimu yange eri 07557 69 0757 69 4754 neyanziza nnyo mukuuma obuntu bulamu Uganda yaffe ffenna teriiko bannyini baayo Ssaabasajja Kabaka awangaale submission engeri gy'omalirizamu ekisooka negera okusaba abantu kubeera obulindaala bamanye buli yazze mu kitundu kyabwe luli twalina enkola ng'oli ajja n'ebbaluwa okuva ku LC gyava neeno gyasengukidde neyeyanjula nsaba ekintu ekyo tukiriddemu namba 2 nti okukebera abayingira oba sinzizo oba shopping arcade kikolebwe oba baasi kikolebwe okwewala obutujju oba omutujju okubaako obulabe bwabatuusaako nze manyi kyempisemu nga yingerengera wano kati ninga omusigala agamba afaare ngamba tewabaawo ekibaawo noŋŋamba nebuutu bagibikkula gulawo koza oli ayinza okuntera mbomu nga mbadde simanyi geno ekyokuna kolagana ne security ekuweereze gwe omuntu wa bulijjo gwe maaso gwe matu ku ground tetuyinza kubeera wonna era kiba kirungi nti information ogitambuze gwogugo oba biboozi naye gwe ngaogugo wakoze eki ogukoze nsembyayo kino obukulembeze obutassa obutawa information oba amawulire agava mu bukulembeze obuli mu gavumenti kuba obuvunanyizibwa obw'okuuma omuntu wa bulijjo tebubeera nabyabufuzi bubeera ne gavumenti era kyekitusasuza kyekituweeza ssente ezigula ebintu bino kati ono Luttamaguzi byagamba mu twaba wa ssente okulowooza nti ssente ezo zigenda mu nsawo ya musirikale ng'oggyeko omusaala wage bill kyandibadde si kituufu kati ye bw'agamba nti parliament omanyi waliwo ebintu bibiri nali member wa parliament okimanyi waliwo okuba nti parliamentarians baagala ssente zongezebwe ez'amagye n'ekiwandiiko nkimuwa fine that is a wish
tebagala okulaba twaba wa abasirikale sente anti uliza mukwogera nti sente zibaweebwe kiteekawo sente mu economy budget twayisiza budget y'amagye etongeza abasirikale anti abuuza economy budget kiziteekamu okujjako nga baazijja mu economy nga bwe mwagaba Namuganza nga kyatuulayo onfuna bulungi naye omukugaba sente zino physically kiziteekawo tetumanyi gye mwaziteeka ffe twabawa abasirikale mu budget nkuleetera ekiwandiiko kubanga yezo oyogerako zaddi nkuleetera ekiwandiiko mu budget yaffe eno amagye twagongeza afande genda maaso nkuleetera ekiwandiiko afande kubanga gwe nkumanyi ebyomusaala nja kubiddamu olala nkubuuza nti gwe bwoba palamenti eyisiza ssente ezo ng'omukuŋŋaanya taziwezezza zawezezza fwe twategeka okujja ani akugamba twabawa ssente bajeti kati temunaazifulirako twabawa ssente n'abasirikale ebale nnyo ye brigadier general Felix Kulayigye mwogezi wa minisitule y'ebyokwerinda n'amagye gaffe aga UPDF honorable commissioner katono kali kansoke nkwe omalirize obubaka n'abusomera musirikeko nayo nkulira attention nsomedde Lwenshama is a fishing ground ku Lake Edward. Twalinayo abasajja balungi nnyo abasajja abaganda. One of them is Muzeyi Kalema ali awo Masaka ng'okuta olugendo Rwakayi. Actually n'ensamba namukugamba ko namufuna neighbor wa engineer Sembajjo Patrick Kamao. But this old man Kalema yali akulembera Kelezia was a catechist. Not catechist, but one of the most influential people in the Catholic Church. Saba Christo. Catholic Church afa oloko. Now, manonya fees. Nkora fune fees. Yampe bidomola. Empute jerrycans because ali nsobola mazzi, vending water. Tetwogera limi lumu. Chovolaba olwa influence y'aba Muzeyi Kalema n'abalala manyo Oluganda. You get the so osobola okubeera role model mu kitunde ekirala wangeri gye weeyisa and nzija okusomesa wano Matanga Butende primary school because nali mmanyi nakula mmanyi eneeyisa y'Omuganda. You have had good ambassadors. Actually, I'm very shocked that the politicians were producing are the exact opposite. Yes. Luttamaguzi. Now, ekyo kimaza wakadde ekyokubiri bukulu busuulwa tuli ku lutalo bw'owulira nti oyina ejje liri wabweru w'eggwanga liri mu lutalo gwe zibiriza amaaso nga biganye zibiriza amaaso nga ekisenga amagye kye gazimbye wabweru nga kikoze eki nga kiganye okukitegeera obulungi genda mu zoo eno Entebbe wano ku Entebbe ojja kusangayo empologoma in the same zoo walimu engo the leopard and the tigers but waliyo bana buto singa eyo singenge kutuka awo otegeere empologoma kyeki gyobadde olabaazi like it's a source of entertainment education center awo otegeera bano ba Kulayigye kino ekyambalo kino Luttamaguzi take it from me is a representation of a force. Is a force. Now eno force eyina dynamics zaayo nungi nnyo when it is controlled, when it is properly commanded. Never wish the other way around. Kyova olaba sirabangako kyapa ekiri ku road block wabeerako ebigambo ennyuguta 3 stop. Sirabangako kigambo nga kigamba please tukwegayiridde stop. It is stop. Kakati gwe genda mu maaso oyiseewo. Lastly, 2 issues. The first one, Luttamaguzi ayogera ku by'emisaala. Tosobola kusanga senator wa America o congresswoman no man abakiikira abonde abakiikira ba America ng'agamba abasirikale out there mwe twabongere sente zammwe
lwaki tebazibawa basangawa genda maaso tumalize obasanga wajjudde abajaga why because you can easily spark a mutiny now awali a mutiny tewali awona because muina committees you have committees these are things you should be discussing quietly and are you discussing quietly let us sign out and you see echa jajja we're not going to negotiate our existence nze lwomsha nti negotiating okubaawo kwa nti esooka okubaawo kwange ne Luttamaguzi tekisoboka